Ampuliriza mulungi nkulamuseza nnyo enkya leero era nenkwaniza ku program parliament yamwe okujanjula nze Saamukazi bwe nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo wiiki eno yonna nkusaasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzayuza naawe atuuse ku buwanguzi. Amawulire gawerako wano n'okwetoloola ensi wiiki eno ebutikiddwa amawulire agaba abaagala okuvuganya ku baka bwa parliament okwewandiisa ennaku zabadde bbiri olwokusatu n'olwokuna era ebivulu ebyayisiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bibadde bingi. Ebimu bifiiriddemu n'abantu nga abawagizi baba candidates ab'enjawulo bayisa ebivulu. Era enteekateeka eno yagenze okuggwa nga waliwo ba candidates abakunukkiriza mu 10 abamaze okuyitawo bo nga tebavuganyiziddwa naye bonna bakibiina ekiri mu buyinza ekyenaremu. Kwabo kuliko speaker wa parliament Anita Anet Among yayiseemu ng'omubaka mu parliament omukyala wa district y'e Bukedya. Kuliko omumyuka we Thomas Tayebwa yayiseemu ng'omubaka mu parliament wa Ruhinda North n'abalala. Mu buufu obwo mulimu n'abadde baasuubiza okujja nga ba independent nga bameddwa kaadi mu bibiina byabwe ne ku ssaawa envanyuma ne balangirira nti tubitadde. Mwabo mwe mubadde omubaka Nsubuga Po Busiro North yayungudde ne kuziga naga nti nkoze emirimu egy'ekibiina ejja constituency n'esisiimiddwa kati nzuuno ngenze n'amabanja yage bayinza n'okunkwata nga press conference eno tenaggwa. Naga naye kale kanzire ku bbali mbeere n'abantu bange abanyimye kaadi bajje bakole emirimu gya constituency. Kakati ekyo nakyo kikulaga obuyinike ababaka baffe bwe babeeramu. Mubaka myaka 5 gigenda kuggwako naye agamba tamanyi kiddako ayolekedde genda mu kkomera naye akalulu n'akavaamu. Ago mawulire gakwewandiisa so nga ate era wiiki eno baddemu n'amawulire ag'ennaku. Akabenje kagudde ku luguudo oluva Kampala okudda eggulu mu district y'Ekiryandongo. Bantu abafudde bakunukkiriza 50 mu kusooka omuwendo gwali waggulu abaali bateeberezebwa okubanga bafudde baali basawa mu 6 naye oluvannyuma nga baddusiddwa mu ddwaliro kyategereka nti abamu baali bazirise buzirise. Akabenje kava ku baasi 2 zombi okuyisiza mu kifo ekikyamu ne zisisinkana. Bagoba ba baasi n'emmotoka ennene balina omuzoogo bo buli wamu bayisizaawo nga bagamba oba mu birowoozo byabwe balina endowooza nti oli ava eri maaso buli kaseera bo basuubira nti eva maaso erina kuba ntono yejja okubaviira. Kati obuzibu bwe buva okufuna obubenjedde kabusa kubanga sino tulaka evaayo ate neesanga baasi kati ku luno 2 zaasisinkanye ne zitomeregana ate n'emmotoka endala ezaaba abadde bavuga obulungi nabo ne bafiira mu kabenje kano. Mawulire ga nnaku era ng'ensi twetaaga okwesalira amagezi ku bubenje obw'ekika kino obuva ku kuvugisa ekimama otunuulira abavuka abavuga zisino tulaka n'agikuyisaako bwali n'omutunuulira n'opimapima emyaka n'ogaddala ono atuuse egivuga emmotoka eno oba nedda n'otunuulira abavubuka mu baasi. Edda we twakuliranga ekyo si gy'emyaka egibeera mu baasi ng'omuntu aba tuludde bw'abanga Imaamu Kasozi wano gwendi naye mu studio nga n'entalabuusi kweri n'aterera bulungi ku baasi ye. Naye omutawaana tuyina munene nnyo ku nguudo za wano nti obubenje bungi buva ku kuvugisa kimama naddala ab'emmotoka ennene baabalowooza nti buli wamu bo bayisizaawo gw'emmotoka entono gw'oyina okubaviira ku luguudo. Ampuliriza mu mawulire amalala wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Kenya wiiki eno bagitandise bafundikira kungubagira Raila Amolo Odinga yaziikibwa ku lunaku olwa Sande naye amawulire gw'okufa ku Odinga ne wiiki eno mu Kenya gegabutikidde amawulire kubanga okuvaawo kwe kutegeeza bingi. Ruto kiki kyalina okuzzaako kuba oli kati y'empagi Ssedduga ebadde ekwatiridde gavumenti ye mu opposition ki ekiddako mu kibiina kya ODM kiki ekiddako ng'Odinga avuddewo kibiina kyamaze dde okwetemamu ebiwayi 3 ekya ODM ku kiki ekiddako abamu bagamba Odinga yalese atugambye kusigala na Ruto 2027 abalala baga nti Odinga yatugamba kolagana na Ruto mu kiseera kino 2027 tuli badde mbokwate ekkubo eddala. So
Odinga yafudde naye erinnya lye likyavuga mu byobufuzi wiiki eno yonna. Songa wabweru wa Ssemazenga wa Africa, King Charles owa Bungereza yawubyeko olubulu ekigere Vatican era neyetaba mu kusaba. Okusaba kwabadde kwa mirundi ebiri. Osobola okuyita okusaba, osobola okuyita misa, kubanga mu Luzungu yabadde ecumenical service. Baagasse okusaba okw'Abakristaayo ne misa ey'Abakatoliki. Kyabadde kyabyafa emyaka 15 bukya ekkanisa eya Anglican yekutula ku Eklezia Katolika, ng'ate omukulembeze w'ennono wa Bungereza ye mukulembeze w'ekkanisa ya Anglican. Teri mukulembeze w'ennono wa Bungereza yali azzeemu kwetaba mu misa oba kusaba na Papa. Kati King Charles yakoze kyafaayo ekitabadde mu myaka 15 najja ne yetaba mu kusaba okwabadde mu Sistine Chapel e Vatican. Ne kwaya era bazigase. Kwaya ye Eklezia yabaddewo, ate ne King Charles yazze ne kwaya 2 eza Anglican. Obubaka obukulu babadde baweereza ensi nti tusobola okwawukana mu nzikiriza naye Katonda y'omu, era tulina bingi bye tusobola okukolera awamu. Bwe bubaka obukulu abakulu aba babiri bwe baweereza eri ensi. Ate bwe tukoma wano ku Ssemazenga wa Africa, mu ggwanga erya Cameroon obunkenke bukyaliyo. Kulonda kwaliwo 12 omwezi guno, naye yawangula tannaba kulangirirwa. Sunday ewedde Isa Chiroma yerangirira nti awangudde. Ku Lwokubiri kakiiko k'ebyokulonda ne kabisambajja ne kafulumyako bye baali bakagattako nga biraga nti Pobia yakulembedde n'ebitundu 5 ate ye Isa ng'ayina obulwa 3.5 ku buli 100. Ebyo yabiwakanya n'agenda ne mu kooti, naye ku Lwokuna kooti n'egoba, ku Lwokusatu kooti n'egoba petition zonna ezaali zitwaliddwa mu kooti. Kati olunaku olw'eggulu Isa Chiroma yayongedde okukigumiza nti tagenda kukkiriza kubbibwa mu kalulu kano. Akakiiko kasuubiza ku bbalaza nga 26 era olunaku olusembayo olulambikiddwa mu ssemateeka kagambye kagenda kulangirira ebyenkomeredde. Nibye basoose okulangirirako biraga nti Pobia afunye ekisanja kirala kya myaka 7. Bw'aba akiwangudde ne bamukakasa ku myaka 92 ajja kugenda okumaliriza obwa president ekisanja kino ng'ayina emyaka 99. Gegamu ku mawulire wano n'okwetoloola ensi. Mu studio enkyera leero nina Imam Kasozi, nina Honorable Mpindi Bumaali, nina Honorable Luyimbazi na Lukoola, ate era nsuubira n'okwegattibwako Honorable Kasule Ssebunya. Bwe tugenda okutambula enkyera leero, Imam ntandise naawe obuze kubatuwuliriza. Okusooka batuwuliza mwenna gye muli, neebaza Omutonzi atusobozesezza okukeesa nga tuli balamu, ate n'atuwa obusobozi n'ettambula n'etuukako wano. Njagala okulamusa mwenna abagoberera puroguramu eno gye tumanyi nga paalamenti yaffe ng'ebeera ku mukutu gwa 8 n'ekiramuso kya salaamu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Era mu ngeri y'emu nsaasire abafiiriddwa, abalina abalwadde, abafunye ebizibu, n'abalina okusoomozebwa okw'enjawulo mu bulamu buno mwe tuli. Waliwo aba emirimu gyafudde. Njagala kwegatta ku Dr. Kazibwe nsaasire bannayuganda okutwalira awamu olw'akabenje kayogeddeko dekabusa. Ne bwe baali badde mufiiriddemu abantu 2 bokka omu ng'akabenje kazze mu mbeera efaanana bwetyo kiba kitukwatako. Naye omusango gwani yadde mukulamusa njagala kukyogera kwano. Omusango gwaffe ffenna bannayuganda emirundi 3. Ogusooka ffeffe nnyini abantu abasaabaze ababeera ku nguudo twalowooza nti okuvuga emmotoka ku makubo n'abatambuzaako ebigere byakwesooka era ebiseera kufumita mmotoka
andi kwesooka okwo kweŋŋamba amateeka ag'ebyo gonna twagakola ki twagavaako ne tugenda mu kwesooka kati mu kwesooka okwo mwe muva ebyo ebizibu ebyo byonna twabirabye n'okukaaba ne tukaaba ne fuluma awo ebwera olabe babayimirize olabe ojja kulaba wa bodaboda atissa abantu bana ayagala kwesooka oba mulimu gyamu ayagala kwenyiga bw'ati ayite wosuubira watayita bwogeza unaga nti wano tewaliiseewo akuvuma buvumi kigambo kya kilo 5 ekitegedde kati ebyo byonna twabireka ne bikola ki ne biyita ezo consequence ekyokubiri be twatuma okutukolera omulimu ogwo ku makubo ne tubawa ekitiibwa ne twambaza uniform yaffe ne uniform eyo ne bagiteekako akenkizo akalaga nti be bano naye nabo omulimu ogwo tebagukola bulungi abasinga balowooleza mu kuga nti omuntu actually waliwo poliisi yali badde oluusi ebeera kukuba okuyamba abantu okubalaga nga batambula nebweba oluusi yeekweka nolekyo enyumirwa nnyo abakoze ensobi mukyo kyokuyamba exactly kati awo nawo waliwo obuzibu siga nti bonna naye abasinga obungi ekyo kyeyolese nti bwe mutyo bwe mukikola ate ababavunaanyizibwako babatwala ne bakireka nabo nekitwala for granted bwekyo bwe kibeera ne tufuna abatukulembera oba abayinamu abatukulembera mu bino abayina essente abayina emmotoka ennene abayina obuyinza abavuga ennamba emyufu ezaki ayinamu omusirikale amukuuma nabo ne bagamba nti ebyekubyo era kwesooka talina right of way sima aba parliament aba right of way abongera naye nakula mmanyi balinga bantu nga 2 3 era sibanji noteekako ambulance noteekako ki fire brigade naye ndabyeko ng'owa ambulance alina right of way bamugana okuyita lwakuba Imam Kasozi ajja okuyitawo okitegedde oli omulwadde afe kati kyenvudeka nti omusango gwa kati lowooza omuntu bakulonda otya okutambulira kukuba buli ali kukuba omutya n'olwekyova ovuga bwotyo twesooka bwesosi ebyo okutuusa nga tukyusizza ebyo bwetabikyuse tukyalaba nnyo ekisemberayo ddala fe abatambula mu makubo ne tulaba ebyo naffe ne tutabaako kyetukola nzijjukira olunaku munalinva mbalala naye no akasimbula bwe nti embalala awo ebbaasi nejja neetuyisaawo nga twakatuuka mu neekongolero bwe yayesa nesimatira netutambula mu maaso eyo ntiramu netugisanga neddamu neŋŋamba nti nedda kino sikikkiriza nenkuba essimu nenkubira RPC omwe essimu mugamba nti waliwo bbaasi eri ku kkubo simatidde naye fortunately kati nengikwata ne video ng'eyisa mugundi eyo nengiweereza neŋŋamba nti eyo bbaasi kyekola si kituufu RPC we nakubira yaliwo ekabaale naye yannyamba nakubira ngenda okutuuka mu maaso nga DPC weeraaka yankubidde DPC omulala mu district eziri awo ankubidde fortunate basi eyo finally bagikwata ate era bagikwatira nansanja nga nkyali eri Masaka kakati ebizibu ebifaanana bwe bityo byetuteekwa okuvaayo kola ki kakati tetufaayo nnyo naye osooka otandika kufaayo nga babise kati mwabo abafiiddeko olwo oluguudo nyinamu abantu 3 bemmanyi babalaze ku mikutu gyaffe gyenjawulo nga mbamanyi omwana muto muwala muto owulidde kamba neŋŋamba nti edduniya bweti weekola ki waliwo omuvubuka omulala gwe balaga naye waali awo simanyi ekifaananyi kye bakikwatiddewa buli omuvubuka muto naye nayekoze eki nolwekyo obuvunaanyizibwa oba poliisi bwagirema tugiyambeko bwebonagiremera ddala then olwo tukwate kuba bavunaanyizibwako be baminisita then tusabe wano nyina abapaka parliament 2 bagende batukoleyo maybe amateeka amalala n'ekibuzo kyakubeera ne baba nabo bagakoze ani agenda okugateesa muki mu nkola
wabale nnyo webalire ddala ono bompende omali boza kubatuwolereza abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nange njagala gatta ddoboozi lyange kulayima mu kasozi okubagiza n'okusaasira bannaffe abalina families ezatokomekedde mu kabenje ako akaggulu ayuwe kibi nnyo nze ssebo ndi wa byamizannyo naye mwabaddemu nange abantu bange ab'emizannyo omu yamenyesa okugulu omulala n'afiirawo omulala tali mu mbeera nnungi kibi nnyo abantu babadde bangi naye era nga Seeka wagambe kuvugisa kimama kwesooka empisa zaagaanira ddala wano okubeerawo mu Uganda ddala ku bintu by'ebidduka kyensuubira nti tulina okulwana ffenna awamu n'ababeera mu motoka edda twatambuliranga mu motoka nga wowulira driver ng'avuga ebyo byavuga nga mugasebo toddamu kutuvuga ebyo oba otuteeka wano tuleke wano sente zisigaze gogende embeera eyo yalingawo naye ennaku zino abantu ate bakuba mu ngalo sebo yanguwa wawulira ayogerako wali nti vuga mpola why ffe tetulina ebyokukola lwaki wagirinnye eno kakati embeera y'abannayuganda awo we yatuuka kyokka neyeerabira nti wafuna ekizibu mungu newaba tamujjuludde ebbanga lyagenda okumala ku kitanda nga ajjanjaba okugulu okumenyese lisinga lyandimaze ku luguudo kale tulina okwekuba mu mutima Imamu Kasozi akijjayo bulungi nti obuzibu bwaffe ffenna ffe abasaabaze bakondakita abavuga abasirikale ba poliisi ffenna tulina ekyokukola okulaba nga tutereeza ensonga eyo amateeka bwegali tekyetaagisa nakola dduuka matisole teeka naye abantu oba butaluma oba corruption ndowooza corruption yeyinza okuba lumu nakyazako abagoba ba baasi wano era ng'obenje badde naga nti bwe tuvuga nga abavuga ezigenda ekigali naga nti kasita tusala okudda e Uganda nga tumanya amateeka gakomye okukola tira naga nti mbeera muntu omu naye bwe mba nvuga nze yavuze e Uganda mba mulala olusala wali okudda eri mba mulala naye nga muntu olusala katuna ekyo yakubuulira kituufu yali kumpe wano naye nze neewuunya amateeka gye gakola e Dubai awo lumu nali nva ku awali Burj Khalifa nenjija waggulu eno okutuulamu okugenda okufuna taxi omusajja n'ansaasira nga nkutta omuggo n'ayagala asembere wenkolaki wendyanjijjewo nga babaziragira kugenda eri aba nteekamu bw'ati musirikale najja namukwata namuwa tiketi ya gundi diramu 12,000 just kunteeramu awo bw'ati omusajja n'akwata ku mutwe bw'ati naye kugamba nekinkwatako nga nze mukoledde ekizibu neŋŋamba nedda omusajja ono ojja maka mulumbi siraamu neŋŋenda ne mulumba ne muga omusajja ono nze muleetedde ekizibu kino olw'embeera eno gyendaba nemwegayirira ekyavaamu tiketi n'agikola ki n'agisazaamu naye omusajja yagamba nti onyambe netuuka n'omusasula nanga nti zireke nemuga eno hakkiyo ntwale yadde kiri ekikozi nanga kyonkoledde kinene namaana ŋŋamba nti olaba ng'oggyeko n'ekyessente fe bakukwata wano basobola okukuziyiza okuddamu okuvuga emyezi 4 naye nga naye balaba obulabye emmotoka yo ng'ogitokosezza gyeri yonna ogwo nagwo musango kati batya kizibu nnyo nti asala ekitaala nefe wano ebitala bibeeraawo olinajja n'ayisa olinateekamu eŋŋombe mu mmotoka negenda ng'ewuuma talina kyali just kansala oba mubaka wa palamenti nga nalukoola ono naye olinateekako kifaananyi kya mpindi bumaali n'abasirikale oba mpindi awali namba plate nateekako kifaananyi kya mpindi omulala n'ayambala ekijaketi ky'amagye bw'ati n'akola effujjo lyonna eryewuunyisa kubanga ayambadde ekijaketi kyaki ky'amagye kati Imaamu kyayogedde bizibu byaffe bife nnyini bannayuganda n'okuteeka amateeka mu nkola ababa traffic bave ku nguzi bateeke nte amateeka mu nkola bwe tuddayo ku siole ya John Locke ani gwe twakwaza obuyinza okukola ebyo state of nature kubanga ekyatuteekesaawo gavumenti ng'abantu nga tumaze kweyisa nga bisolo kati bwe tuli kuba ffe tuli selfish tweyagaliza anti kati tuteesaawo zi gavumenti
naye kati gavumenti naye etaddewo ekuteereddewo amateeka ekuteereddewo ki naye kati ono ateeka mu nkola ali ekagadi gavumenti gyetali bwamukwata bwati ng'ajja avuga ono omulondoola ono gy'atali bwamuteeka watuuka ekagadi mu kkoona bw'ati n'ayimiriza Sebunya nga mugamba naye ndeka mbadde nzuluka kuziika naye ebiri gigino nga mugagenda kakati ekyo kyekizibu kyetusinza okufuna corruption ku nguudo yereese ebizibu bannaffe abafunye ebizibu ebyenjawulo nakuwalira wamu nammwe saba Mungu abagumye abatambuze bulungi baganda bange abaliko obulemu mu Uganda yonna nomination zawedde alhamdulillah ndi omu ku abo abanominatingiddwa era okutandika ne ku Lwokubiri insha Allah campaign zange nzitandika era ntandika nammwe aba West Nile is a district 13 nsale ngende mu Lango ngende mu Mwacholi nsembyeyo Karamoja ndyoke nkomewo okwo ate nkwata region endala n'olwekyo muninde njija webalanye honorable Nalukola sebo soko buze kubatuuliriza abatuuliriza mbalamusizaako nnyo Dr. Sam Kazibwe eggwanga lino lyafuna obuzibu abantu bangi bafuna enkulaakulana kungulu naye nga munda tebuganye nti basobola okubazimbira oluguudo olulungi ne babateerawo newe munaatambulira ne bateekawo n'ebimuli ne basimba ebimuli oli n'osanga ng'atambulira mu bimuli naye nga kana akakuubo ke baateekawo akayonjo takkiriza kukola ki katambuliramu mu Uganda wano wosanga omuntu ng'atambulira mu Mercedes Benz enyirira ng'era ayambadde ne suuti ey'ebbeeyi naye ng'alya kasooli bw'amalako kasooli n'asuula wabweru ekikongoliro embeera efaanana bwetyo waliwo enjawulo wakati w'obuyivu n'obugunjufu tulina abayivu bangi naye ng'obugunjufu tewali abasoma bangi bulowooza nti bayivu obuyivu kintu kirala nnyo nanti obugunjufu mu Lunyanyi bwe babuyita okubeera civilized oba mugunjufu ane butambula engeri gyotali mu Lunyanyi mbe butambula ne education mwadira learning ne mugiyita education kyenva mwasigala nga mukola ki buli lwe mulaba nti yagenda mu ssomero bantu mu ssomero bayita mu buyisi tebasoma yadde ebbaluwa balina ekizibu ekinene nti abantu baffe tetufuddeeyo nnyo kulaba nga bafuna obugunjufu beeyise mu ngeri eyeesuubirwa amateeka tegamala waliwo kye bayita social engineering ebungereza eyo baafuna okusoomoozebwa olumu mu palamenti emmese bwe yasala ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ne bava ku bye baaliko boogere ku mmese era abamu baali balowooza nti beetaaga okukola etteeka omu kwe kubagamba nedda wano tetulina kukola tteeka tulina kugula kapa ebeere ng'eyigga ki emmese olumu si buli kimu tusobola okigonjoola n'etteeka wabula tulina okugenda tutwala obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abantu baffe okuviira ddala eka nti eka ye walina okusigirwa obugunjufu naye ogenda kwesanga nga ne taata ayigiriza abaana bakole ebintu mu ngeri eyakirwanire nabwe kityo obwakirwanire ne bujja buli wamu ku kufuna emirimu ku luguudo n'ebiringa ebyo twetaaga tweweeyo ng'eggwanga bannaddiini abazadde abasomesa buli omu akola omulimu gwe ku kulaba nga abo abantu be tunaafuna mu biseera ebinajja mu maaso bwe tuba nga ffe tulemereddwa olw'obukulembeze obubi obwa mukulu Sebunyoono obwa mukulu Mpindi bwe tuba nga bwe bano be tuyina kati tusale amagezi tufune abalala kubanga Imaamu Kasozi alemereddwa okututeekerateekera obulungi mu biseera bye kati tuteeketeekere abalala naye ate abalina okuteekateekera yeffe abali ku mulembe guno ogulimu ebisoomooza lwakuba Mahatma Gandhi atuwa ekigambo
nti toggwangamu essuubi eri obuntu kuba obuntu bulinga eriyanja erinene amatonda amatonotono ag'obujama tegasobola kujamawaza buntu oba eriyanja erinene byonna nonzijukiza ebigambo Ruto byayogedde ku lunaku lw'abazire Kenya agaye nti Odinga y'omu ku bazira abatuufu n'amenya ensonga ttaano emu ku gye yamenye naga nti ye muntu abadde asinga okuba n'essuubi e Kenya Moi yamusiba n'amutulugunya nga tawozeseddwa naye ng'ayina essuubi weewaawo n'akubwa tiya gaasi naye ng'ayina essuubi n'amegebwa mu bululu enfunda n'enfunda atuuse kufa nga essuubi terimugwa era olunaku lw'enkya lulungi okusinga olwaliro olumu libanga eri kuggwaawo ogenda okulaba ne wajjayo akamunyeenya n'ogamba waakiri tunaayitiraawo weebale nnyo dokita onevosebunya nebaza abava ku muzindaalo amannya Kasolo Basebunya mukama yebale tukuma nga tuli balamu ate ne twogera ku bigenda mu maaso mukulu kaziwe dokita kitalo ddala wakati abasinga kati abo tebafudde nga kalugamba bakukkiriza mu ataano mulundi gumu naye ate abafa kinoomu ku bodaboda bebasinga obungi era bo amawulire tegoogera ku bodaboda obubenje ne ku bodaboda okuba obubuloka kitalo ddala naye nze byonna mbizingira wamu Imaamu abuuza ati ani gwe tunenya ffenna aga twenenye ffeka kuba society etakyuka emmoloka zo zakyuka batwaliranga ku masomero batwaliranga olwole bagitanga Bedford ng'eva Kawanda awo kutwala emwiri naye tuvuga ne tutwala Busoga College Muiri naye twamalanga essaawa zaffe banga 500 tuli okututambula nga tambula mpola era nga tosaanaga nti nagudde nga oyina n'okubuukako noddamu n'ogirinya n'ogula eryenfu n'oddamu n'ogirinya ng'ekyatambula akati emmoloka zo zakyuka zidduka tezikyatambula nga Bedford tezikyatambula nga Bedford yaffe omujapani oba omuzungu the machine is very efficient kati ate bwe zaatuuka ku baasi ate ne bonoonera ddala nti edduuka bibiri naye ng'abali munda buli omu yeebase so aba society tulina kukyuka ffenna ono corruption gwe tukaaba ne bwe tunakyosa president ani nga ffe tulemeddemu ne bwe tuleeta nalukoola ono salaamu atoola salaamu ku makya atoola salaamu mu ntuntu society must change teriyo nsi ekuze ng'abantu bayo tebakyuse naye abakulembera okukyuka kuba kakati ani likwaniyu waffe Mahathir Muhammad ow'e Malaysia Geno Park mu South Korea yes abo bonna bafuba bagezaako and they are good examples n'abakulembeze bafa abamu bagezaako nze eriyo benda bawano ne bwe bamu opposition bamuwa akakiiko bukiiko sajja azze mwambala siripa mwenna ne bamuwa akakiiko opposition ng'ayogere n'enyenje n'egwa mu myaka ebiri ng'asitula fulaati 4 akedi ate nga mufuna omusala gwe gumu naye ng'asitula gwe tositula ate gwe olimu n'omuzigo bugabi olinganga ono yakabya amaziga nsubugapo bayinza n'okunkwatira mu press ndi conference wano naye essaawa yonna abasajja bannona naye ng'abalala muli mu kirasi yeemu muli mu parliament bo basitula zigolofu asitula golofu naye nga mwena muli ku opposition muli mu NRM naye ng'omulala asitula kakati society bona lukola ine muwa muzenda abakulonda bennyini nga be bakubiriza nti waba otya gwe bakulonda okukumbe bakujereka n'okujereka ate kakati tolina kyokukumba katugende gundi agenda alyeko kati kwekyo we must rise above abantu betukulembera n'abalonzi kizibu akati kiba kitegeeza laba bannole babimali asitula twawulidde ekisaasa asitula erubaga asitula kiba kitegeeza tetujja kufuna balikwaniyu kubanga we must raise above betukulembera so abantu tubawe gundi yete yalina suubi
Odinga essuubi liboogerako si lya bintu nti yene essuubi yayagala azimba flat yalina essuubi yayagulagula ettaka eddene ebyazaalibwa birina ng'ate mukozi injiniya alina factory obugagga bwesi bwa kitaawe ng'obugagga bulina n'obwakitaawe n'agattako kuba n'amataka nago gaabwe akati ng'essuubi lyalina lyakutereeza nsi abantu bateredde batya fene ntubanga tetwetaga na mupoliisi kuga nti sebo ebintu by'olyanga okasuka ebweru what about gw'oli okasuka speed oyisa era mbadde ezijja wano ngamba wulira naye nga speed abasajja gye batwala kuba litubalituka baani asampolo kagwa emotoka ziri kuli zonna satu zitambula mu direction emu nokati supposing somebody asala wano student asala e Makerere what will happen zonna bazza kuzosa zigwe so nze ndowooza nti society tulina kwekubiriza tinga abakulembeze bakyuka n'abantu tukyuke bulobulwa bagenda okulwana si bakulembeze balonzi yabi bino bakubiriza bagenda ogwangana malaka yes bagamba ebugumu tetuliraba where's the ramatash tetulaba bugumu akati ebugumu bo bennyini baagala ebugumu bajagalaze naye ng'ekikulu kiki kugenda kulonda buli omu akimanyi buli omu ayagala kuvuga mmotoka kutuuka gy'alaga so ndowooza nga society tulina okwekubiriza ampuliriza kanzijewo bakabona ate tukomewo ampuliriza omulungi tukyali fena mu program parliament yammwe aba Rotary Club of Medical Stars nga bawagiddwa National Medical Stores ne Rotary Clubs endala 17 bakuyita obegatteko mu lusisiro olw'ebyobulamu olw'obwereere lwakubeera ku Lwokutaano olujja nga 3 lujja kutandika ssaawa 3 ez'okumakya ku kitebe kya National Medical Stores e Kajjansi abantu b'e Kajjansi n'ebitundu ebiriraanyeewo nga Lweza Kitende Segukuzana naawe avudde wala kasita onoosobola okutuuka bakwaniriza bujjanjabi mulimu amaaso obwamannyo sukaali entunnunsi kookolo w'ebika ebyenjawulo mukenenya ensonga z'okuzaala n'okugaba omusaayi kujja kubeerawo beebaza abavujjirizi bano omuli NMS Ministry y'ebyobulamu Maristops Victoria Hospital Josity Limited Rotary Club of Chigo 7X Golf Mulago Hospital Uganda Cancer Institute Uganda Blood Transfusion Services n'abalala bangi birangiddwa Rotary Club of Medical Stars nga wali wamu ne National Medical Stores Winners Sacco y'abasuubuzi ekigendererwa kubakulaakulanya nga muyita mu kwewola n'okutereka ensimbi okuggulawo obwa memba mitwalo 2 gyokka era n'oganyula mu bintu ebyenjawulo omuli okutereka nga tosaliddwako ssente yonna okwewola ku magoba amatono memba aweebwa ebbanga eriwerako okusasula looni okutereka n'okugyayo ssente ng'okozesa essimu yo okulondoola byonna ebikolebwa ku akawunti yo ng'okozesa Winners Sacco app bamemba babawa ssente okutuuka ku bukadde 200 baaniza abasuubuzi ab'amaduuka n'emidaala abatakisi ababooda abakola mu birabo by'emmere saaluuni n'emirimu emirala basuubuzi bannabugabo Kisekka Owino Kisenyi Nakasero n'ebitundu ebiriraanyeewo eno Sacco yammwe basange ku BBC Building Nabugabo okuliraana shawuli yaako room 63 ne 64 omwaliro gw'okutaano ekizimbe Top City Plaza mu Kisenyi balina n'ettabi ku kizimbe kya Top City Plaza mu Kisenyi okuliraana Ham Shopping Mall oba okube ku 0200 9286 oba 0774 066 bana Uganda tubanjulira Look Solar Power balina kalonda akwata ku bya solar balina battery empya eyitibwa super capacitor ewangali emyaka 45 bweddu balina enteekateeka ez'enjawulo eri amasomero amalwaliro n'ebitongole ebirala nga bw'oba weetaza amasanyalaze aga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono babikolako balina kamera ekika ekya kala vu eraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza bakuwa solar amataala 4 ku mitwalo 9 solar okuli TV ku mitwalo 75 beekwate solar power basanga Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road room number 7 ate Kampala basanga Lubaga Road G1 Hotel oba okube ku simu eya 0758 M5 M4 Imam njagala kutandika naye mu kitondo kino nga tukuba tochi munaku 2 ez'okwewandiisa kwaba baagala okuvuganya ku baka wa parliament ebivudde mu bingi tulabye abantu abakunukkiriza mu 10 kati bamaze okukakasibwa bo bawangudde nga tebavuganyiziddwa muntu yenna tulabye amaziga gaabo abalemereddwa
okuddamu okwewandiisa si lwakwagala naye embeera ebalemeseza okuddamu okuvuganya bino byonna kiki kyojja mu bino Imam Kasisi? Neyanziza okusooka munzikirize njozayoze mwenna abewandiisizza naye ate mbakubagize nti abasinga obungi mumwe temugenda kuyitamu kuba ebifo bitono n'olwekyo mukyetegekere ekyokulabirako disitulikiti ewa Kiso eyina ebifo bamwenda ebyesimbibwako naye abantu abewandiisizza bakunuukiriza 10 oba bali 9 either 9 average is 11 pagundi kati n'olwekyo Kampala basoba mu 10 abesimbyewo ekyo kikulaga nti kiri kyetugendamu abantu si kyebagendamu tetugenda nti tugenda kulonda ababaka ba palamenti bukulembeze si kyetugendamu buli omu agamba nti oba oli awo wano wenaayitirawo kati obulamu bwange bukyukira tulaba nsobuga pava yate yaka obwebuzibu si yeyeka anti yaze mu lwatu ye yabayambye nze ndi mwalimu ye yatuyambye kiteeka mu lwatu nze ndi mwalimu n'olwekyo emirimu gyenkola egimu tubyesigaliza naye nkimanyi bayitirivu era kyovala abantu bafiirawo abantu omuntu agenda nabeera nga looya nga nalukoola ono gwolaba ayina kampani ye ekola naye bwagenda mu byobufuzi mu kugamba nti afuuse mu palamenti n'ayagala n'okwerabira omuki olunaku lwe bamugamba nti teyayiseemu n'atandika okunoonya gy'atandikira oba oluusi ndowooza n'alowooza nti abaali badde bakilayanti bange nabanyiiza dda bagenda kumbulako kwe kweraliikirira okunene okukolaki okujja na bino kyova olaba ekyo njagala naye bakyetegekere bwe banakyetegekera nti oyinza obutayitamu kijja kubeera ki mentality yaffe fe ba North Dakota tulina mentality yaffe yali egamba we either win or they lose, they either lose or we win ye ngombo yaki yaba North Dakota shall we ever lose? No. Kwanti mentality ya win nolwekyo Yababa kubanga emige entakera ateri yatukubanga nolwekyo kyenjagala okugamba ekyo bona kireta mu bwongo obwo abasinga bakimanyi tebagenda kuyitamu ekyo tebagenda kuyitamu handi kugambye bantu bali 10 mu Wakiso bavuganya ku bifo 9 so abantu 9 swadiru tebagenda kuyitamu oba bebani tetunabamanya omanyi Wakiso waliwo abazidde mu nnyonyi okwewandiisa byonna bazidde so omusebo babiri kati ezo ze contradiction kati olaba which consequences awuliriza negomba nayo kyekimu kati district eringa Wakiso kyova olaba endowooza nabo babayambeko kubanga nyina district emu gyemmanyi lyali Gombolola naye kati lirina ababaka bana mu parliament just egombolola lyali egombolola mu 8 kati mu 8 eyali constituency eyo kati erina ababaka 9 yali constituency emu mu 8 nekiki ekikyusa ekiresa ababaka 9 tekiriiwo naye bitambula ebyo abazungu byemuyita gerrymandering malaga giranga tetugina kigendererwa waliwo eyo ku social media simeba yali ayogera ku mwaka ki yagambye nti parliaments amawanga ga Africa agayina parliament ezisinga obunene naye bwe yayogedde 10 ate Uganda teyabaddemu naye nga ate abalala be yayogedde simanyi oba yakigenderedde ng'abalala be yayogedde bonna Uganda yekola ki era mu listing gye yakoze Uganda yali badde yakubiri singa yagitaddemu singa yali badde yokubiri Nigeria yagambye eri mu 6 Uganda yali badde ddako awo mu babaka abangi kuba tusinga ne South Africa ababaka no ayi South Africa erina ababaka bina exactly nansi za Algeria za Egypt zonna ezo tuzisinga population zaabwe nene n'ebyobugagga binene kati kino kyetulaba
feyafe goba ya China oba ekintu China sima wali ogenzeyo oligende China eryewuunya China sawa 3 sawa 4 toyina muntu gwogenda kulaba ku kkubo buli omwe aba ali bize ng'akola oshegedde ne wano ojja fuluma wolabe abantu bangi era kati waliwo abalinzi bano abaka ba parliament awebweru babalinzi awebweru ojja kubasangawo kwegamba ebintu ebifaanana bwe bityo oba bakampeyina byebitwalirayo wano bagende mu kati mu bintu ebikulu byayogedde oganye mulimu abantu abayisemu kati bakoze eki tebavuganyiziddwa ako nako kabonero ka bunafu simanyi anti abasinga abamu bayinza oba bayisemu gyenenere ng'amaanyi manyi ne bangi nedda abamu nedda bye bakoze ne batambulirako ako nako kabonero akakulaga nti waliwo ekirala abeesolayo okuvuganya abalala banalukola gwe bawadde kaadi nakati teri amanyi gyali abamanyi bamanyi anatubulira nalukola bamanyi naye olwokuba naye tujja kumuzanyirako ebyobufuzi kijja kutambula bwe kityo naye bonna bamanyi wawaali nekyamutuuseeko bakimanyi kubanga yeke nyini bwe yabalaga nti agenda kwesimbawo nabo bakakasa nti tasobola naye yasuubudde ayinza oba yasuubula naye jukira engeri gye yajjamu gwe basooka okuwa kaadi yagamba okuva lye yafuna kaadi bamukubira amasimu ekiro n'emisana teyeebaka ye n'ayogera lwatu nti nze ntidde ono najja n'agamba nze wendi sitidde kati n'olwekyo obuzibu bw'ombuuza tugenda kulonda paalamenti ansanga esinga obunene ga nedda esinga obunene neki mukkiriza ayogere ekigambo kyenze ngibere ekyali ogambye eyima tugenda kulonda paalamenti ansa nedda lwaki tulabyeko ng'abantu bamaze okweyoleka nti nno beesimbyewo naye tebamanyi gye balaga nekyebagenda okukola tebakimanyi kati eyo tomatiza nti eyo ki paalamenti Uganda eno singa olinaga nti ngenda kukola kino nga tekiriyo mu paalamenti singa tusala paalamenti n'ebeerayo abantu 9 oba 10 maximum nga Nalukola ono yeesimbye e Kampala wa Kampala yonna yes balinga kati Kampala yababaka 10 naye nga tunoonya ababaka 3 bokka bamala Kampala bagimala bulungi nomanya nti Nalukola n'amala ayitamu ng'ayiseemu nga n'abamulonze babadde balonda nga balonda MP paalamenti ejja kutambula biri bye boogera ebina emirimu gyabwe giri ena bino bisatu olwo bajja kugikola naye kakati olwaleero MP ajja mu kitundu n'alimba ensi bannange ono Nalukola abaddewo yabalemeza okuba n'enguudo ennungi njazikola bw'omubuuza amalwaliro gamulemye eddagala nja kuteekamu n'omubuuza ku ssente zaani ogenda kuzijjawa kati bwe yeekwasa ngaga nti anti Nalukola wa nuupu kati nze bwe mundeeta nze nga ndi wa NRM nze nja kutuuka aba assurance nyina gwe nabyawo ndi nja kutuuka weebiva nzikiriza nkuwa information oli agandi okuva lwe banzijayo mu 2020 buli wekintu wennakireka era wekyasigala n'omubuuza kati ogidde ku tiketi yani nti eya Ssebunya nti yeye Ssebunya yali yavaako nti anti kakati ekyo anti ebyo nabyo babigamba abantu abali eyo era bwe buzibu obunene bwennyina bwengoberera abantu bamala wano okuteesa nga twogera nga bino byetwogera kati waliwo abali eyo ebweru abatagoberera byetwogera naye bawulira naye tebagoberera era bwe bamala okulemererwa ekiddako kuvuma bantu era waliwo gwenda wano musaasi namusaasidde nnyo nawulidde bamwogera agagambo ganene nnyo nene nga nti ndowooza bano naye ono tebamumanyi ekyokubiri nomala n'ebiseera ovuma kasule ku mukutu
gwatagenda kugulawo ekivumo kyo tagenda kukiraba omuganda kyaita okunamira muzibe kakati bw'omala okukola ekyo naye katonda yakutonda ye ng'akulabye nga wavumye kasule ng'omuliisa nyina oba oliawo yafa dda kakati gwe n'ofuna omusango mu maaso gaki gakatonda ng'olowooza era mwe mubitwala for granted ntikiwedde anyway obulamu bwammwe obukomaano ku nsi oba okimaze naye kyenjagala okubayambako naye fe abasukkawo abakakasano wano tujja kusukkawo ekyo sikikola ki nolwekyo njagala kubayamba tweyambe tugambe nti oba owayiseemu nga tovuganyizibwa oba ogenda kuyitamu nga bakulonze sooka oddeyo ogambe kiki kyeŋŋenda okukola ki abalonzi ngenda mulekerawo okutuma abantu emirimu gye batasobola ate bwe mumala ne mujja mukayana nti tebalina kye bakoze eki kye batukoledde nolwekyo omulonzi aleme kutuma muntu omulimu gwatasobola kati nze Imam Kasozi abangi bali eyo batenda nti omusajja oyo mugezi kati otontumye tubadde wano kazibwe alwadde anti oleese egandula liri ebambala bagera mu theater n'obusonti mulongoose eryo ddalu nolekyo emotion tuzijja nja okulonda tulumirwe eggwanga lyaffe ntera okubaga nze Imam Kasozi byenjagala mu Uganda nze ng'omuntu byaggwayo naye nyinayo omuzukulu wange wa mwaka ki gumu Mungu bwamwangaza emyaka 67 gino gye nnyina n'agimuwangaza agenda kufaanana atya ng'embeera tugyesiwe mujjuke gyetandikidde amakootu gakozesa tutya ebintu byakwesooka buli kintu kyonna omuntu bwajja n'asanga abantu nga bali awantu omusajja mukulu azze oli muvubuka muto oli ku ntebe toyagala kunyega kubanga olowooza oli wa kitalo kati ebyo byebituleetedde bino era byebireetera abantu okujja noga nti nja kuvuganya kali yagundi bw'omanya nti ogavuganya ani Narukoola w'amaanyi ati alabika alina ne ssente ate nga ogamuga nti nze singa ompadde zino ezange nenvaamu ekyo kyekimu ekituleetedde obuzibu nti tetujja kufuna bammemba ba paalamenti batuufu okutuusa nga fe abagenda okubalonda tufuuse batuufu otherwise eŋŋombe empya yazze mulungi Narukoola mulungi Narukoola gwenkozesa kuba ali wano ne Bumaali bombi nsobola okubakozesa Narukoola wa myezi mitono nnyo gyakama mu paalamenti Bumaali wa kisanja kimu naye awuli abantu nti baveeyo n'omulala agenda akoleomulala paalamenti sijakulya buli yenna ayagala okulya oba olowooza nti oyagala kulya amagezi kankugabwere genda olime emmere yo jjajjiri ampuliriza omulungi tukyali ffenna mu program paalamenti yammwe tukyakuba toki mu kwewandiisa okwabaddewo kumala ennaku 2 Honorable Mpindi Bumaali nga nzijewo waliwo n'ekirayira kye neetegereza mu kwewandiisa kuno abantu bangi abayitamu nga bali unopposed mu kulonda okwasembayo ku luno baba bakubidde na mukamyufu mukwano gwange Nnyongole na Kaseke North akamyufu kamuyisiza bubi nnyo naye nga luli yaseereza ligenda mugga okwewandiisa kwagenda okuggalawo nga y'omu ku babaliddwa mukwano gwange omulala Javiira yayita unopposed ebuyamba ku luno kakutte wansi ne waggulu kiki ekikyuka kuba kati bwe tulaba nga bakunukkiriza mu 10 muntu n'ayitawo kubanga twandirowooza nti ayiseewo nga ali unopposed ekitundu kyonna kikkiriza nti yooyo mu myaka 5 otsako kituwe kansoke nkibawo ekyo si bwe bokka bw'oyogedde ne mu Western Uganda eyoliyo abantu bajjanga unopposed ekintu ekyo kirungi naye kibi nti kinyuma era oyinza noga nti ne sente sifulumiza mponye ogenda mu bantu kakati ekibi kyakyo nti connection gwe n'abalonzi ebantono kaba kawuzi kuba tebakulabye ate kizibu nnyo okuddayo nga kaluka wedde embeera ebandala ne bw'okola embaga n'enyenya emiti abalonzi tebajja ku mbaga
abalunda tebajja ku mbaga akati bw'oba tofunye mulandira muntu n'akulabako ku kyalo ki ku muluka gwe ate nga kizibu nnyo okuddayo n'otambula emiruka ng'akaluka wedde akati osobola kikola mu kalulu wokka the connection you get amasanyalaze g'ofuna n'abantu ng'obatambuddemu kiba kikulu nnyo ku bukulembeze bwo kubanga abasinga ate n'okujja mu maka go tebajja naawe okubatukako togenda ate n'okubaga nti kambafujjirire zino ezafisse kangende ngamba ezitakoze kangende nga mbayitamu tosobola bamalayo akati ogwo omuggundu bw'ogusubwa ne waya tezibeerayo ziconnectinga nabo kakati ziba zijja kufa bangi abayitamu naddala wano anti batya okwogera nti omuyaga tebadda wansi kati nga bakalangala abo buli kazinga yalina okaddako kati tafunye mu kisago gagendamu ate akalulu teyakasaba kayiika buyiisi yalonda ekyapa mu manyagi kakati abo bakulonda kyapa mu manya gaabwe bafuna nnyo obuzibu okuddayo ekisago ekiddako nabana abakutwala abakusuza ng'otunula baate olwedi bava ate eri mu bantu bwe gye basookera kati gwogera okuyona nga naate gwe twalonda nga tetumulabangako akati ekyo infact waliwo n'omu minisita yajjanga n'opposite balinaawo tebagana kumulabako naye ng'ate abadde abeerayo waya ziri ezikwanakitenga ye n'abantu teziriiyo at least omuntu ayagala n'oyogerako naye oba n'akuwulirako oba n'akulabako ku kyalo ki so n'asuubira nti bw'alifuna ekimutawaanya asobola okulaba gundi ne gundi akumanyi ekyo kyogeko nti abantu bagambe ekyo tekisoboka ekyo tekisoboka kakati tuli wano nombaka wabaliko obulevu oyo agambye agenda kola kampeni Uganda yonna okujjako nga agenda kukola bukola service oluvannyuma ekyo expenditure yokka gyagenda okukola nene tuli wano nennalukola alesi constituency engi manyi kubanga nagiwangaliramuko nga oba mu gyekyenda 9 nali mukajoyita kawempe mu kiseera ekyo ng'ekyali kawempe ne bw'omugamba atuuke ku baani agende asale atuuke eri Keti Flower ayitemu alege ngende ekisaasi komamboga emperere yebazabamu akalungire bwayise ali bwaveeyo anoonye ne bwasalawo agende mu bubuga obulimu bwokka ekyo kyokka kimulemerera oba emitwe gy'ebyalo ate kyebamubanja ekyo kinyini kyoyogera kyebamubanja twakuliira Kawempe Wambogo oluusi awayawugirwa waliwo omuzinyi aveewo agende wali mu balokole gye bayita ekirokole banayiza ebig center okuva edda Kawempe ekirokole emanyiddwa aveeyo yeyongera ettula aveeyo nammere tamugenda agende nammere kati nawala ebyo byokka byebikulaga nti abantu tubagambe abantu basaasira abantu bagambe leka tulonde ababaka abatuufu bagende mu palamenti bateese ebituufu bakole emirimu egya palamenti baleme kugamba nti ngenda kulobinga kuleeta luguudo waffe ateese ekituufu bakole enguudo nammwe batuukeko naye bwe tunagamba nti analobinga oluguudo gwe tunoonya tagenda kululobinga luyinza n'okuwangala kati waliwo oluguudo balukola nze nkolera Mukono naye nsalira nva Luweero nensala Lwajjali amaze emyaka 5 bakola oyo nali nfunyeho pundoza nti bagala kuteekako ka Collins ate nagenza okulaba olwedde basibye ebyuma ebbali ekitegeeza Collins takyakola taliiyo bajja muteekako antikiddi akali ekizibu era kyekimu nti abantu nga mugambye tugenda tusuubiza ebitakoleka muntu oyagala kalulu nga bikoleka gavumenti yokka ate erina budget etasobola kusaasaana wonna mulundi gumu akati infact era twaliko ku leedi nenda lukooloona abantu nengamba nti ekibi
abantu ekigabo manifesto bakyerabira kwaki ekituufu wakiri okukolerako akalulu nti tulina 10 point program tulina enyingo zaffe 23 zetutambulirako kuba ezo zezikolebwa gavumenti awamu ku lwa Uganda naye kati buli mubaka yeekolera manifesto eyiye ebinya enguudo n'ebisenyi bajja bitindira amazzi ag'emidumu bajja galeeta eddagala mu ddwaliro bajja liteekayo nga tebabuuza na kubuuza nti ani alibbayo kuba balina okumanya nti eddagala ligendayo naye ani alibbayo waliwo n'agaba emmere ku ddwaliro yaŋŋambye ku ddwaliro agaba emmere nali mbuuza wayiseemu otya nanga nti sibuwa amalwaliro agaliwa abalwadde mbawe emmere kakati onoobawo emmere paka ddi olaba oyo bwawawo emmere ng'agenda okulya akalulu ate bw'amala okalya akalulu ate n'addukayo ate ekisanja ekijja ne bamugoba lwabuta emmere kulekerawo ayimiriza enteekateeka olina ogitwala maaso ekisanja kiramba kakati abo okwetema ebintu ebingi oli yatwala omufu okumuziika ambulance nekomawo nga okuziika kugenda mu maaso bano abagenda n'omulambo bagenda okutuuka okwagala okudda e Kampala nga ambulance ate yabaleseewo n'abanga alinga atalina kyakoze ekyenno kata kitusse kubanga ambulance zino etwala omuntu mu Arua mulonzi ava nansana yavudde Kawanda example entuufu avudde Kawanda Arua mukulu Abiriga yafudde n'ogisindika Arua kakati tesobola kumalayo nnaku nnya satu oyagala ekomewo waliwo n'abalala balina ebizibu kakati bano abagigendeddemu bw'otabakomyawo era bwe bakuba emiranga sente zisindike ku mobile money otherwise kijja kukubya bafune taxi oba wayoza n'oyanika mu ttaka oba oyozeza n'oyanika mu ttaka kubanga bwe bakomawo otagirekayo nnaku nnya baweeza baasi ezibakomyawo kakati ababaka agenda kuwa bameka ate ekomawo misinde litiriti etwale abalala abagenda emasinde kasule muko kasule ebintu ebimu mulekerawo bigamba abantu bwe babiwulira balowooza nti yenkola ebintu nti yenkola entuufu kati awa abantu bameka kyova olaba ng'abava mu paalamenti bakwetako ki acoppa n'okusinga tagendangayo ajeera kubanga kati ebintu bye yeetuma ali amabanja ga myaka 5 mu maaso si 5 gino in fact bano kye batayiza na kubuulira mu paalamenti nti eriyo abalya pension kati they are attaching their pension in order to go for an election okudde ekisanja ekira yes ennyumba bazitunda amaka nalekanga abawaka banyiivu ab'ekika banyiivu naye nga anoonya akalulu katamanyi oba naafuna akali obwo bulwadde bwe bukwata bukuta Afrika yonna this smoke screen olinga tanajja bugwawo butya gwengo mbaka wa parliament nga wekakasiza nti ndi mubaka wa parliament oberengayo na Abraham Luze exactly nti ndi mubaka wa mayamba buyambi nti ndi mubaka wa parliament nebifaananyi sijja kuba bye batugamba nti ekibikozesa bagenda musinza kati ekibikozesa tebeeka kasanti babaka wa parliament kakati angamaliriza abagenda ebifande tajja kukubisa angamaliriza by the way mukulu Nyanzi honorable era kati yesimbyewo yagambako nti kati nze mmanyikiddwa ekinkubi ebifaananyi esente ze nanditadde mu ate nziteeke mu bifaananyi bamusindisa kati naye nga tebamwagala naye ogaana obugaanyi okukuba ekifaananyi nabagamba ne mumanyi muntegedde mbadde wana ebisanja 2 kati nekyokusatu katwogere bwogezi tunyumyemu n'endongo tugikube bamugamba nti nedda so kakati ebifaananyi byokka omubaka biyinza omwewozesa ssente ebifaananyi nga noona abikuwola ali mu dduuka ali ku NASA nakati wakiri kangumiikirizemu emyezi emeka ng'owangudde kangumiikirizemu oli shuwa oli ate akusonyiwa ennyumba agitwala kangumiikirizemu emyezi 3 ntiikamu kantosi katono nkuba ebifaananyi byonna byoyagala kakati ate bw'aba akuba tajja kukubira ebya miliyoni 5 ayagala kukubira ebya miliyoni 3 lwoya kisigwa omugamba kyoyagala anti kakati bw'anaakuba ebitono tajja kufunamu yayagala anti gwe kandi omugamba nze njagala bya miliyoni 5
buli mutwe guli ku NASA gulina omubaka kumpi ndowooza ng'omu akati ate bwenna baagala kukola ate ye sizoni akati yajja kwewaayo akati nti obutakola wakiri kankolere ku bbanja naye ebifaananyi ebyo bitwala ababaka nga infact abayise bakandidate 100 mu Wakiso kati abo bonna mu Kampala 10 yes olaba nansana yokka okugitimba ebifaananyi yajjudde bw'oba toli mu miliyoni 3 nagenda mu maaso then tunatandika ate okutimba obutimbi ekibi kyendaba era kyenkubiriza bakandidate bonna okutandika campaign ali wano nga tuli bwaseno tulaba Arsenal omwezi guno gonna tugenda kuba tulaba Arsenal betulaba Champions League abaana be bakola ebigezo teri alaba campaign yo nobody is concentrating kati bakulinda eri mu December atenga sente zikoze eki zikuweddeko so nkulunga imayi mbagambye nti buli omwakkirize nti okuba akaji kijja kuba kyebonere webale nnyo ntinde bumaali agenda okutalaga Uganda yonna Dr. ensonga ya bajogeddeko bano naye Mungu asaasire Uganda ne bannabyabufuzi ba Uganda n'abalonzi mukalulu kano n'akalala akalijja embeera bwe neeba tennakyuka ababaka ba palamenti Nalukola ono tabadde nnyo nabo naye kati nze mbaddeko nabo ne Ssebunnyo abamanyi abasinga obungi naddala abo abajja nga tebalina kye bayikoledde bw'obadde ogamba tebakubuuza nti nnyumba eri luddawa Mungu n'abajjayo ng'aweereza ekisanja kimu abaamukubye omuggo omunene nnyo bwakola bikimu eyo embeera gye walabye ku ono MP yakaabye ntono nnyo ate talimba kubanga embabegako eri bamulaga nti simanyi ennyumba ya maama we bagitwala simanyi yewola sente mu ssako simanyi biki bizibu byazabyogera bw'ogenda mu palamenti n'olaba amabanja ge bayina obasaasira naye nga kufaaki kuba honorable kyesimanyi naye nina ababaka bana butamanya byanfuna butamanya byanfuna oba kitiibwa waliwo yagamba nti empombeezo ku mukolo naga nti honorable Nalukola atuuse nti ekyo kinzita olwo nabuuza ati naye mufaaki naga nti omanye kitegeeza yiddinga yiiyo amatune gajja kale oyanguyirwa obulamu ng'ogyeko ebyenfuna ne mu mbeera z'obuntu z'obulamu bw'obuntu oyanguyirwa nnyo kuba woogenda wa iddi wentite yonna eya gavumenti n'okonkona ne mu ntebe asituka nawe omugamba nti munnaye kino n'akikwanguyiza n'ekitiibwa ekyo n'embeera ezo endala ezo z'olaba muntu ali wano yazze ekyo kikulema kitya omukulu atubuuzeeko Ssebunnyayi yakugambye ye mugombola yalinamu n'omukyala kakati ebintu ebyo byemu kubigirako naye nga nakatandika nga nakayingira mu palamenti nalaba ababaka abasoba mu 2 nga bali mu palamenti ey'ekumi naye nga baagwa naye ng'akusanga awo n'akugamba ti munnange oyinamu 5 bamala bagobawo temudda wano mwagwa bwe mba oyina omubaka gw'oyagala mukola appointment ebweru musange wabweru wa palamenti ng'ababaka batandise okomplaininga nti batusaba bino dokita n'ongamba nti owaaye oyinamu 5 awo n'agakuwa wiiki ejja Allah Mungu abakusaasidde nnyo omubaka ogakuddiza abasinga obungi kasaka mpaamu 5 njaga kuwa wiiki ejja nina ekizibu wano bwagakuddiza Mungu abakusaasidde nnyo eyo yembeera eri mu bantu kale abali eyo abawuliriza abalowooza ati ababaka balina nnyo abalina ennyo bebo abategeka ebyabo era abo abeewandiisiza nze mbasaasidde Ssebunnyaga abateeketeeke bebalinako ekigambo kirina amakulu mangi ennaku zino naye abasinga bambi bali mu buzibu naye okuba mu buzibu okwo ate nga olina okulwana oddeyo sigamba nti ssente ze bafuna tezisobola kubabeezaawo naye abalonzi
be babaleetera okubeera mu mbeera eyo ey'obuyunike. Omubaka wa palamenti aziika aliisa baside ne baside kati weziri olina akuba amasimu n'omuga siinaamu. Omubaka omu yandaga nga bamutadde mu WhatsApp group ya baside omu kuba agent be yali ateeka baside ne bakola WhatsApp group ne bamuyingizaamu nanga nti kati ne maranjivaamu akalu kaba kafudde. Baside nyingi nnyo. Njagala okubuulira dokita omubaka ayinza okuziisa emitwalo 5 bwe giti naye olunaku katono yone kamala kujja obubaka buno ojja kutandikira. Ampuliriza tukyali fenam program parliament yamwe Rotary Club of Medical Stars ne National Medical Stores nga waliwo ne Rotary Clubs endala 17 bakujita obegatteko mu lusiisiro lw'ebyobulamu lwakubaawo okulokutaano olujja. Abayita abantu b'ekajjansi n'ebitundu ebiriraanyewo Lweza Kitende Ssego Kuzana n'omulala yenna yandyagadde obujjanjabi bwa bwereere mulimu obw'amaaso amannyo sukaali ntununsi kookolo mukenenya ebyokuzaala n'okugaba omusaayi. NMS Ministry y'ebyobulamu Mary Stops Victoria Hospital Josity Limited Rotary Club of Chigo 7 Lakes College 7 Lakes Golf Mulago Hospital Uganda Cancer Institute Uganda Blood Transfusion Services bonna bavugiridde enteekateeka eno. Exodus College yebaza abazadde mwenna ababawa abaana era bakutegeeza nti nga boolekera okuggalawo omwaka basaba Katonda abatuuse ku birooto byammwe. Era bakutegeeza nti essomero lisomesa abayizi amasomo ga arts ne sciences ku mutindo gwa waggulu kuva ku senior esooka okutuuka ku y'omukaaga ate ng'ebisale bisoboka. Essomero lya bawala n'abalenzi ate lya boarding. Tebakoma kusomesa bya mu kibiina wabula n'ebyemizannyo nabyo babiteekako essira. Essomero lirina computer lab, library lijjudde obulungi, essomero gazi, mwana asobola okwegazaanya. Abasomesa balina obukugu okusomesa omwana mu curriculum empya nga n'omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College School teyejjusa. Okuwandiisa abayizi abapya kutandika December ono. Essomero lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilometers 4 okuva mu Wakiso town. Esimu 0700 37000 oba 0392842090. Simulo Seeds bakuleetedde ennyaanya Stone F1 ebala tani 35 muyiika egeja grams 115 egumira kiwotoka era tetawanyizibwa ndwadde. Nnyanya mpangazi mumunyo ekula mangu munaku 75 botandisa okukungula. Bakwanjula n'emboga Glorious Star F1 bayina emboga Escaz F1 Green Pepper Crusade F1 akula mangu ate n'omukunguliro mwaka mulamba. Bayina emboga myufu broccoli cauliflower kasooli nga akula mangu ensigo z'omuddo gw'ebisolo n'ebirala. Ogenda kubasanga mu Container Village GB Plaza Shop nambemu n'amaduka g'ebyobulimi amalobo okuba ku 0772 7202 mukaga mwendo oba 0770 24 75 Royal Property Consultants Limited batunda poloti ezettaka mu byapa ebya mayiro. Bayina ku luguudo lw'Ejjinja Mukono Kyungu Estate million 22, Town Council y'Empigi million 12, Katende Estate million 23, ku luguudo lw'Egayaza Kiwenda Dege Estate million 15, Kiwenda Kasana Estate million 32. Poloti ze boogerako ziri ku fuuti 5 ku 10. Kola yanchi banyampola bagikiriza okumala emyezi 6 bwosasulirawo bakugira mu bitundu 5 ku buli 10. Essimu 078580 mukaaga M24 ne ya WhatsApp 07005888 osobola okubatukirira butereevu ku Musigula Road na Lukolongo ku poloti ey'okubiri n'eyokuna okuliraana Bukola Chemical Industry. Sona bompite gobadde ku muzinda. Kakati ekyo ekizibu kyembadde nkugamba nti ababaka kye bayina nenge ekizibu ekyo kyava ku ababaka okulowooza nti be bayina okukola ebintu mu constituency zaabwe. Kati akasente konna ke yandifunye n'agenda ng'akola nguudo ate akola butindo akola daikonto gula ambulance ate nga waliwo n'ebizibu bino ebijja ebyobuntu nafiiriddwa nalwazizza nakoze biki ne bagenda nga bakola ekyo. Kati ate ne tufuna obuzibu abantu ne boogera ebintu ebyobulimba. Kati waliwo akatambi kendalabye akatambula kati ng'oli yatudde oba yafutudde wawa n'awandiika kati omubaka wa palamenti
bamuwe esente zenju housing allowance emiliyoni 5 mwana simanyi ne bamuwe suuti ya miliyoni 10 simanyi ne bamuwa simanye niwewunya n'okwewunya nga ne juzi mu parliament omwo mwalimu olutalo nga babaka nga speaker agamba tukoye okwambala ebiziina debate obeyo mwagigobererawo mwabitenjitenji ne mujja mu bisuukasuuka lwaki mwerekereze kasente kammwe mugule kuki ku ngoye ezitegeerekeka muve mu bikateni kati oli akugambye ti omubaka wa palamenti miliyoni 10 za suuti naye ezo suuti eza palamenti wakuba ti zakino zirina kuba zekyo kakati obwo bukyayi bwe bateeka mu bantu omuntu n'alabira ddala nti esente ze gwomubaka wa palamenti gwokolaki zonna zigenda kugwe nga toyina emiliyoni 5 mwana obiwa otya omuntu nti zanju oziwa otya omuntu nga waliwo naye ebyo byebisiza okwonoona abantu ne balowoleza nti balina okufuna kuli eri ate njagala kugamba dokita abantu bagamba nti obubaka bwa palamenti bwa Uganda bulungi era bulimu ssente empitirivu naye ate njagala kugamba nti buyinza okuba bwe businga okuba obwa wansi genda ku mubaka wa palamenti wane Kenya ne waba ava obuvi Eldoret ng'alina olutuula lwa palamenti lwagenda okutuula e Nairobi alinnya Nnyonyi bamuweeza ennyonyi naye wano ave Kalenga ye district esembayo wano mu Karamoja okutuuka e Uganda ajja akalakata mmotoka ye ajja akiike wano ye district esembayo okutuuka mu Kampala okutuuka e Kampala onaga erina ku nsalo za Somalia ajja akalakata mmotoka ye mpaka wano naye ave Eldoret agenda e Nairobi bamuwa ennyonyi kakati njagala ababaka bakube ekifa abatulonda batunuulire ababaka baabwe ng'avudde mu palamenti bwafaanana ne wabeera ng'ali mu palamenti awe bajja okumanya basinzirawo bateekako akazito nti esente ze balowooza nti ze balina tebaziina singa omusajja oyo mpi wa Gundi oyo yabadde akaaba Busiro North singa yafuna 5 mwana ebyenju kyekyandi musinzikisiza akataka ka maama we ng'aziina ezo kakati ebizibu ebyo bye bireetedde bambi ababaka okuba mu mbeera ey'obuyinike ofuna amasimu nga buli muntu buli simu gy'ofuna noba mbuyinike ng'ate bw'okikira tebategeera buyinike nga tebategeera buyinike waliwo ababaka ba palamenti awo babiri ba Western eyo bo baweereza kimu ne baga tumaze owiruzo kikisajja bagamba nze gwolaba factory yange yali etambula bulungi nze gwolaba nali mu mirembe gyewuunyisa abo basomye nnyo sibiddamu kakati abo sekagaye basomye nnyo ne bavaamu era leero ku mulundi guno bangi abaavuddemu waliwo omukyalo omulala weeyo Amuriya yagaye nti bannange nze byentunuulidde wano mbitunuulidde nze mbibalekedde mugende maaso kati kankuweneka n'akasembyeyo ffe twabadde nnyo mu bululu buno obwa bumyufu ababaka bangi bazze nga bakomyewo nga mulaba oba awangudde oba agudde nga nokaddi waakaddiye nga bonna basiwuse bafaanana bubi ne bakugamba ne bw'okola otya bino oba nabasobunya abadde ayogera oba imaamu yayogedde nti emyaka bw'olutuuka mu Desemba biri bajja kuba babyerabira yayogedde ekyomupiira kakati ababaka ne baga nze nkoze siyinza kugamba nti nina kyesikoze naye abalonzi ne bampisa bwe batyo abalonzi bakula batya nga babaka bakaayana eyawangudde ene baffe nga neyawangudde byayisemu bingi obwali Kalumanywera eyawangula neyawangulwa bonnanga embozi efaanagana bonna nga buli omu yekokola abalonzi kati embeera eyo gye tulimu naye kati abantu basuubiriza nti gavumenti eyina ssente ate kirabikidde ne mubana abanoonya obwa pulezidenti nalabye ono gwe bazaala e Masaka yaani kubano abavuganya abo kuba mabirizi ng'agamba nti nze bwe naayitamu wali buli muvubuka mu Uganda ajja kufunanga emitwalo 2 buli mwezi
atakola kati first of all abantu bamalamu essuubi ly'okukola ekyokubiri ogamba ogenda bawo emitwalo 2 ogenda kuzijjawa source of income idiriddawa Imamu akubuuza oyagala abagambi talina kyakubagamba ekyo tebagala okuwulira nekyeyabagambi kakati nenjijukira kazibe Dr. Kansembyeyo kana akantu bwe twali twakava okulondebwa ku bubaka bwa palamenti ababaka aba NRM n'abo abalina omugulu mu NRM baba batwala ekyankwanzi ne babasomesa ebigambo bino byonna babalumumba baani babisomesa abantu naye nga excitement nene nnyo bagamba mugenda okutuuka wano banka zigenda kutandika obasindikira message ffe tugenda kubawola ate nga babyogera nga tetunamala kugenda ngolaga onale bw'oba oyina ekizibu mu nnaku 2 nkuwa 5 kakati naga ebyo nabyo bigenda kubatuukako naye oba yali tasisika bwejero oba yali asomesa nagamba genda okole ky'olina okukola togenda kweteeka ku byotajja kukola nagamba waliwo abalonzi bye baagala n'ebituufu ebiriyo ebisoboka era ebisoboka okukolebwa genda ku biriyo ebisoboka okukolebwa teweeteeka ku byotajja kukola ababaka bonna naga atawo okomawo otya ekyankalana naye tugenza okumalako eddakiika nga mmeka pulezidenti naye nga kabwejera bagamba abaddeyo yamala ku interviewinga nabagamba temweteeka ku bita ekya gavumenti muganye nti gavumenti mu bajeti yaayo oba mu pulaani egenda kukola oluguudo lw'ettula mu bbanga bweriti kino gavumenti eyina pologulaamu eyongeza amasanyalaze mu kitundu kino tugenda kusimba emiti mu gundi okusinza mu manifesito ya NRM bwekiti bwegamba ebyamasanyalaze naye bwonaogamba nti basimba emiti tebagiteeka bano bawona lukola bye bagamba kale mulaba oyo mubaka yabasimbira emiti naye amasanyalaze tegatuuka mu gundi nze oluyingira bweti ngateekako kakati nga tetugenda kusobola gakolaki gateekako kati ekitibu ekyo kinene nnyo tusuubize eriyo n'abasuubizeeyo mu byalo mbalaba buli katawuni agenda kateekamu amataala agasola buli katawuni ennaku zino buli station efuuse tawuni kali onoosobola otya okuteeka sola buli akoze akaduuka nti maduuka 2-3 ng'oteekawo ebitaala kakati njagala kusembyayo omubaka omu mukwano gwange nnyo mu palamenti yazze bwebukola ebyo yazze naŋŋamba nti njagala onyambe nkoze gulawundi yange njirabe nungi naye obuzibu bwange buli emiliyoni 10 bwekiti ate nga ground yagikoze kyokka yakatandika 10 kyenjagala njagala nzanyisa 5 kati paka mu January n'5 nga zanyise ku lunaku luli olw'okulonda naye noonyeza bwenjija sente zino 10 kikoze eki kimbuze nangamba mbadde njagala ebintu 2 oba oyina bw'osobola okunfunira mpole sente zino musingire ennyumba yange oba nga kiganye njimuguze nemugamba ennyumba yo ogitunda otula miliyoni 10 bwebadde akukuba akalulu nemunyonyola ebigambo neminyonyola naye nga tategeera n'agenda nempisawo ennaku 3 kuba nalaba gatantegedde nemugamba oliwa nemunoonya we yali nemugamba nkwe mubaka gyali ali tuli naye mu palamenti y'omu ku babaka abakwano bange nemugamba nkwegayiridde totunda nnyumba yo gwa akalulu ojja kuvuga emmotoka yo oba emmotoka ogitunza olinye boda yo otuule wakaawo wumule ojja kumala kuyisawo akabanga obwongo bujja kudda olabe kyokola totunda nnyumba naye nga ayagala gitunda lwa 10 okyamulemeseza naye nkyamulemeseza agenda mukyawa naye nga okumukyawa atakitya wamuwadde amagezi amatuufu naye nga bwe nkugambye nti okwagala ennyo okukozesa abantu ebikola ki ebitaliiyo nolwekyo ababaka mwenna abaagala si bubaka bwokka buli kyonna kyoyagala bwogendangayo ne bakusaba essente ngaessente ezo tezigenda kukola nga gogenda ozekozeseza toziwangayo
emiliyoni zo 3 5 ekikumi ekyo kikwata ogende mu kyalo wakyali ettaka yika miliyoni 10 ogula yika 10 ez'ettaka otandikiraawo bajja kwebuuza agambye ground yateredde 10 kyekibulamu January ogitegeera okyateteredde kati mu November. onebunaluko Dokita tulina okusoomooza ng'eggwanga nawe amazeyo emyezi emitono waliwo obutamanya ku njuyi bbiri abalonzi n'abeesimbawo abalondebwa ekisookera ddala abalondebwa bava mu balonzi osooka kuba mulonzi oluvannyuma n'olyoka ogamba nange kanzije bannondemu naye ajja alina olumu endowooza nti kyagendako kinene nnyo okusinziira bw'okigeraageranya nekyateekamu ekitali kituufu omuvubuka alaba bulabi kansala gwe balonda ng'ayambadde akatenje anyumye n'agamba mu kansa eyo erabika eriyo ssente naye nga tamanyi nti alaawense ya $5,000 laba bw'atunda ekibanja jjajjaawe kye yamulekera anoonya akalulu naye bw'oba onoonya akalulu kulinga kanika mmotoka nkadde emmotoka enkadde weekyanga bwekyanzi n'ovuga n'ofuluma galagi naye ye makanika taggwerwako by'alina gitereeza era emmotoka terina kirevu okiraba wano twali kubyewo kalibiti weekyanga bwekyanzi ogamba nfulumi kakati bw'otunuulira nga Kawempe North atako kanjegereze motoka ekadde olinda kugamba kyetereze weekyanga ogende kati bw'otunuulira ewaffe omulukanga Kyebando oyinza okusanga nga constituency nga Yiki bagiyita Iki bagitondawo ng'erina abalonzi ng'enkumi 3 bw'ogigeraageranya ne Kyebande mu Kawempe North oyinza okusalaasala constituencies empitifu naye ng'omuluka guli ogu naye amazima bw'otuuka mu kyalo ekimu ekyebando okugyako ng'oli akulabidde ku social media nti wuuno ali wano ab'ekyalo ekiddako tebakutegeera nti wabaddeko wano kyokka ne bw'owangula akalulu nze nawangula nenfuna essimu omusumba omu yakuba n'agamba Honorable Nalukoola tetwakulonze naye wawangudde twagala kusabirako otuuka n'obanga ekyali badde okusoomooza okiyita ekizibu nga bw'owulira bw'oba ozadde abalongo si ssanyu naye watya ng'ozadde abalongo nga toyina mata yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku namba z'essimu ezitali za kusasulira noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 oba noti 8 noti 28 52 oba noti 8 noti 38 53 85 kola ky'oteekeddwa okukola nga nsale salono tannaba kuggwako okwewala ebinaddirira UEDCL lighting up your world. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tukomyewo nate tuli ku program parliament yamwe bwoba olina obuzibu bw'omugongo waliwo abaleese enzijjanjaba empya ey'omulembe magumba singa gaba gaseeseetuse nerves n'ebirala bakola kye bayise therapy treatment massage ojja kubasanga Kawempe ku 5 essimu 0754 Rotary Club of Medical Stars nga bawagiddwa National Medical Stores ne Rotary Clubs nda 17 bakuyita mu lusiisira lw'ebyobulamu lwakuba ku Lwokutaano olujja abantu b'Ekajjansi lugenda kubeerawo ku kitebe kya National Medical Stores Ekajjansi abantu abali mu bitundu ebiriraanyewo mwenna muyitiddwa bajja kujjanjaba amaaso amannyo sukaali mukenenya ebyokuzaala n'ogaba omusaayi n'endwadde endala mpitirivu enteekateeka yewagiddwa NMS, Ministry of Health, Maristops, Victoria Hospital, Josette Limited, Rotary Club of Chigo, Seven Lakes Golf, Mulago Hospital, Uganda Cancer Institute, Uganda Blood Transfusion Services n'abalala bangi. Speed Plus Holdings Company Limited basabaza bintu okuva China nga bireeta wano batika container number 42 ne 44 bayina warehouses eGwanzu ne Yu era bakufunira nabe bakugatta nabo singo batojuza container bayamba ne ba clients babo
okubayunga kuba suppliers China bakuyamba okusindika ssente eri ba suppliers bakwanguyiza okuleeta ebyamaguzi mu nnaku 21 emali ebeetuuse Mombasa ate mu nnaku 5 ebeetuuse Kampala bakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo mu bwangu ojja kubasanga ku William Street opposite DFCU Bank Numaka Towers ekisenge N10 esimu 07022038820 oba 077253024 kone Nalukola gobadde ku muzindaalo Sebo Doctor kati bw'ozaala abalongo nga toyina mata ga kubanywesa oyinza okugamba munno nti nfunye ekizibu ngate mukisa ngate obadde ofunye essanyu buli omu abantu bangi bayayaana bagamba twali buli omu ayagala abalongo ate gwe laba oli mu kukaaba kati awo banka n'alyoka kkubira essimu akuyozaayoza tukwozaayoza Honorable Nalukola wayise mu kizibu we wamaze n'owangula kaakati oli kwabo abali mu lunyanyimbe baga abali eligible okwewola ssente okutandikira ku milioni 3 ogenda waggulu omwala wa banka bwagamba nga tonnaba nakulayira olinye eddala jjukira okulya obwa mmemba bwa paalamenti oba osaasaanyize miliyoni za ssente ebikumi kakati bw'omala okuwangula abagenyi bangi olina obbakyaza ebyo bijjulo olina okuyisaamu nga weebaza abakulonze drive era buli lwolwawo baba bakunenya ne bw'ojja nno mu ssinzizo ne weebaza akalulu ono yennyini gw'olaba maaso ku maaso ate yagamba naye nga toyisaamu kimotoka ngamba nkwebazizza maaso ku maaso nti yisaamu ekimotoka ne banno bayisizzaamu ate lw'okiyisaamu abeera yagenza okukola Mowino aba teyakulabye era ddamu n'akunenya tewayisaamu okiraba kakati okusoomooza kujja nti bw'ofuna miliyoni 2 ez'emmotoka mwonnoono tamanya nti gw'okujja kwo ate wajjawo nnyingi ezisukka n'emmeka n'ebibiri ye ebirowoozo bye bimubeeramu nti oba kati munno gw'otambula naye oba omulonzi munywanyi n'abakuyambyeko gundi yafunye yayodde omudidi amawulire gawandiika mbanaye kyemutukola aga Nalukola alayidde n'ayoola omudidi bino byafunye n'alyoka ebibiri ezenju ne babuloka ne bakuba essimu nti owaayi tuyina wano emmotoka egira bweti we bakuwadde ebibiri bagambawo 5 kakati olumu twali wano oli n'akuba essimu nti Nalukola wamma kituufu wabaddeyo miliyoni 3 okufuna tiketi okuva mu NUP naye buuza 3 zoba ozijeewa 3 zoba ozijeewa otuukoziwayo ye bwebanga ogituttenga bizinensi oba olizijjawa okiraba kati ate ffe abasinga kireeta ffe abeesimbawo envuganya gye tuvuganya mu constituency ne mujja abantu 10 nga buli omu byayogera alwana okulaba nga bisinga ebya munne nono gwoyayanira akuwa akalulu alabira ddala nga kirabika kyemugoba kiriika kirabika kikulu muno nayo ki mwena mwe mwalituddeko wansi okiraba kwegamba okusoomooza kuli mu byobufuzi nga engeri eno gye tujjamu nga tunoonya fe abateekawo empenda ezinaatutwalaganya enkola nga South Africa yinza tutaasa ku kino proportional representation nti abantu balonde bibiina bisindika abantu ne luli nakiteesa nga tuli wano ekisooka tusaana okukendeeza omuwendo gw'abamemba ba paalamenti tusale ebibangiriza ebinene nga kati nga Kampala eno ogiraba tusobola okuba ne bamemba ba paalamenti 2 ow'abakyala n'ow'abaami ne tuddayo ne tukifuula kizibu nnyo omuntu okujja ng'ali independent nga bwe tuba tulonda bibiina bya bufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi nga kye kisalawo
ani abagenda okutuula mu parliament mu constituency eyo tusobolera ddala okukikola naye omutawaana we guli ye mukama wa Honorable Sebunya buli lwayagala okulwawo mu byobufuzi ateekwa okubaako akantu akalala kaakola akaleetera okusigala ng'akyabeera muganzi ng'akantu ako kusala constituency akamweko ku mawulire mu 2011 twagenda mukulu Kyankwanzi eyo era bwe twali tugenda mu kkubo manyi bwe twali tugendera mu bbaasi okuva ku parliament nenconvincing abantu tibane eno enkola ey'okgendanga ne tulwanaganira mu bumyufu eyina okukola ki okoma otherwise eddaluuli etutwala mu bumyufu tugenda otuka mugenda mu parliament nga tweyuzizza tuli banyiivu nnyo nga n'abakulonda banyiivu kuggwe kubanga ate wakubye owenaare muno okitegedde kati mugenda ogera mukawamu nga bagamba wakiri omulala akakole ki akalye akati nagenda naba ne bansupportinga n'ennyimba ne tuyimba tugenda okutuuka Ekyankwanzi ndowooza nali omu olwaleeta ekiteeso abaana ne bankuba olube nenga nti ekitegeeza wano si byakuteesa byamagezi kubanga abantu naye ever since amaziga genda byeko gamaanyi nnyo in fact ekisengana okubonyabonya abantu in fact mbadde ngamba wano nti the greatest culprit ekisinza okubonaabona yettaka naddala wano mu Buganda kuba buli ayagala okwesimbawo atunda n'atunda erya jjajjaawe oba n'atunda erya famire oba n'atunda lyeyasikira banne bonna ne baviiramu awo anti nabo balaba agenda mu byabufuzi ndowooza nga balina essuubi nti ajja kufuna akali batunza amataka taka ku ttaka jijja kuggwawo naddala wano mu Buganda ate teriyi oba tulina kikyamu tetulinaawo akansolinga abantu nti please kino kyemufubako si kipya eggwanga lijja kubeerayo emyaka 10 olujja mulituula wanga mwetunzeeka buli kataka konna ani bayimaamu ate mwagala kuzimba emizikiti ate nammwe sente muzaagala waliwo aweereza message mu Uganda waliwo ebintu bibi byetuyinza okukola ne bibuna singa tuganye tutuddeeyo tulime pamba mu maanyi kuba pamba mu Uganda yonna ajaayo mining naye gyali naye ebyo sibye tuliko okiwulidde nze nkubuulidde nze imaamu nze kwata bukadde bwange 5 ngende nti ngenda campaigninga ngenda kunoonya ttaka eyo mu kyalo ngenda nkola nemmanya nti nzijayo gwe kyoyita ekitono naye nga ndi consistent. Dokita mbadde nkyakubuulira kye tusobola okukola ekyokubiri ng'oggyeko ekyo ekyokubanga constituencies nnene nnyo okukaluubiriza okuba n'abangi twalikendeezezza empeera ensako weebwa bammemba ba parliament omusaala mutono okimanyi nti gugenda okumala okusalwako omusolo ng'oyinanga 5 ku akawunti naye waliyo bw'allowances bagenda babugattagatta kakati omuntu okuwulira ekigambo nti memba wa parliament omwezi afune buli lunaku afune sente ezitaka wansi w'akakadde buli lunaku Allahu akbar ng'omuntu ono abeerawo omwaka ne guggwako nga tafunangako ku mitwalo 5 ageekutte ng'afunayo 10 n'afuna 5 tekitegeerekeka oba nfuna naye kuba wooyita olyoka otuuka ofuna akakadde buli lunaku ng'ekkubo ly'amaggwa kakati tulabe ng'omusaala ogwo gusalwa nga bw'olaba tutuula ku ziboodi z'amasomero bakuwaayo kaalaawensi buli lwe mutuula mu miitingi ne bammemba ba paalamenti baalifunye nga kaalaawensi akatonotono naye ekyo tetusobola kikola nga tukozesa paalamenti tusobola kikola gwa kibira tulina kozesa nkola ndala nga bw'olaba bwe kye twakola mu constituency assembly ne tuddayo bupya bannayuganda ne batuula abo abaleeteddwa nga ba delegates ne batubagira bupya
oba ne tuzimba nga waliwo etteeka erireeta ekitongole ekyetengeredde nga kyekirambika empeera ebeeweebwa memba wa paalamenti kireetere okubanga okife okutuula mu paalamenti nga bakite ekirala twalitaddewo obukwakkulizo naye anti Jano Museveni yatukola akantu yakola bw'ati yagamba mu kiseera kye wajja etteeka presidential elections katudde kazijeoba ampuliza tukomyewo tuwumbewumbe chairman Matia Lwanga Bwanika ategese okutongoza manifesto ku Paradise Gardens bweya Kajanstown Council olwaleero avuganya ku Busiro South. Frank Walusimbi agambye analogy ya Honorable Nalukola ku motoka enkadde emukoledde olunaku wekandazi n'ofuluma garagi. Honorable Kabuye Kyofa Togabye agambye obuzibu bw'abaka ba parliament kuva ku manifesto za bibiina ne batandika kwogera byabwe ng'abantu naga yensibuko y'ebizibu kanfune wano omukusimu. Hello. Sebo bali kuweereza. Kale sebo. Nze kyali sirubingambira namuŋoona. Ensonga zonna nziwulidde. Naye njagala mutegeeze mukulu Kazibwe. Ekyamazima byonna byogeddwa. Olaba ababaka ng'ababaka. N'oluzungu lususe mu palamenti naye nga ku gulawundi talina kyakoledde bantu. Bwana Kazibwe omubaka ajja n'afuwa oluzungu ne bagaba naye omwana ono yasomerawa. Naye nga gulawundi tayagala bantu mulabako. So nfundikira ngamba ntya. Ne wono bango oyogera oluzungu olwenkana. Katono oyagala mu palamenti ayogereyo Oluganda oba Lukiga? Bwana Kazibwe oluzungu ne nabalusaamusaamu. Naye nga ku gulawundi kwolwo oluzungu luyamba sipiika terutuyamba kyazirubinge namuŋoona. Webale nnyo oye ndowooza ye waliwo ono aweereza obubaka naye tataddeeko linnya lyagaye naye nze ndi classroom teacher nsaba MPO yayagala miliyoni 10 nzirina nguze enjuye. Sebo ofunye customer ayagala kakomewo tuwumbe sijja mukiza gitunda pona ite mu dakiika emwe mutuwumbe bannange tweyanziza ebirowoozo ebyenjawulo byemusindika ne kusimu zaffe ez'enjawulo tubiraba naye eddagala okujjawo ebyo byonna ffenna tugende twegatte buli omu yeezuule bwe tunaamala okwezuula tugende nti kiki kyetwagalanga Uganda abaagala abantu bagende balye nkugambye ekyangu mubanoonyeze eyo ettaka bagende balime bajja kulya very comfortably nga tebalina abanyigiriza abagamba nti n'ebintu bino by the way nabyo tujje tubyawule abaali bakola constitution ebisanja baali babimanyi gyebiri naye babiteeka kuba pulezidenti bwokka era olaba nabyo mwabikola ki nabyo twabiyiwa tulekerawo ogeraageranya ebyo ebibiri tulekerawo ogeraganya omuntu ebbanga lyaluddemu obanga eryo kiringa okugamba nti nze nzirire amateeka agalamula mu muzikiti nga twali mu church tegasobola kukola kuba abeeri sigaabwe okitegedde nolwekyo bwe tunaatuuka ku ekyo n'abantu abalina obuvunaanyizibwa ne mubakkiririzaamu oli byagambye nti abantu tebaagala kubabuulirira abantu bababuulirira naye kiringa kutamiira bw'otamiira ekintu chupa emu yesaba endala yes otamira kwenderako eri ku mutwe yeyita endala sikwa kunywa mwenge kwokka okutamiira buli kintu kyonna yo omutamiivu tamanya nti n'okutamira yakoze eki yatanidde nolwekyo kyetekwa okuyambamu abantu baffe tubagambe nti waliwo obulamu yadde toli ekyokubiri osobola okukola ebyobufuzi naye nga tozze mu palamenti n'obikola olw'obulungi bw'eggwanga kyenjagala okugamba abantu naddala bano 10 ekya Kampala ne10 ekya Wakiso Imam Kasozi bagambye n'abalala bonna kyenda ku bote bajja kuyitamu Mungu baanasaasira ne bayitamu bamanye nti eno tebagenze mu ggulu basigale mu mbeera yaabwe gye babaddemu ze kyekinyambi bakyusa bulamu
ze kinyambye nnyo ekyo ebbanga limmazemu syakyuka nako yaddega nti kati nvudde mwembadde sikyasobola kulya katogo kaleerwe gye mbadde ebbanga gye nzaalirwa nkalya bulungi nnyo baba bumpadde mungu yamanyi sisobola gamba waliwo omubaka kamukugambe we twali twakayingirawo palamenti yatwagenda awo ku the roots nasaba emmere naga nti nze njagala kino nga naye nga biru ya miliyoni ya mitwalo 9 n'amalaawo naga naye kati obuviiri buno obutandika okumera bunsiibwasiibwa kangende wali nsale enviiri nasala enviiri za mitwalo 5 nali emmere ya mitwalo 9 naye nga n'okuwoma tewoomanga gye yandiridde ewalala gye yandiyagadde kati bwe yagira nanga olumu nasanga ewaffe gye nsayira enviiri naŋŋamba ti naye mpya osayire otya wana enviiri ife basayire eri ku Dowintoni basayire eri simayini gundi nemuga ebyo byammwe kakati okwewanika okwo nga tolina nakyoli otunuulira sente za byabufuzi naye weewanise tolina musuubuzi tozima nga koleradde n'okubuyumba obukuwa esente z'omwezi zezireetedde abantu baffe ebizibu. Nze nategeera dda nze sivanga waliizi we bansalira enviiri ku saaluuni eri mu Kiganda era n'akatogo nkalya era kumpi wano bwe mba ndi ku Masengere bwe mba nsobola okugumamu nga nzirayo eka ewa mukyala wange nansukusa kakalabizo lyange liri wano ku Masengere lyobwa puliida ewe nali era nwana okulaba Namulondo Investments mbeera mbaga bannaye mutulindeko tuleeta ez'obupangisa kuba saagala liveewo olw'ensonga abalonzi bakwazikamu bwazisi bwe bagira ne bagamba lekeraawo na buli munnabyabufuzi ali eyo kyenkugamba naye ng'okuyaayaana kwaffe kyekivuddeko obuzibu bwaffe ye mwebale nnyo tugamba mufaaki bwe tuyaayaana nga nammwe mugamba ate oba bayaayaani naffe tubakolemu omulimu kaakati nze ebyobufuzi nabifuula nti omulimu gwange kusomesa bantu era nabagambanga nnyo household income enfuna y'omumaka kubanze ng'omubaka sijja kujja kugulira emmere nenzira ku mulamwa gwa mukadde waffe Kibirige somesa abaana emirimu mitono naye ebyokukola bingi kakati mukole bwe tutafuna message eyo nga yegenda mu bantu nti okufuna sente oyina kukola gwe noga nti nze njja bakolera omubaka nze njja bakolera gweronda ebisigadde bindekere ebyo ebigambo ebyo byebisinga abantu awangale sawa sajja